Njogerera nga obwe wate. Yes boss. This is Andrea. Ibulungi mwana mama. Twavuddeyo nenno nze ngendangayo bulijjo. Kyabadde kipya ngendangayo. Bwe nagenda ekyomukisa omubi nagenda otuuka nga bavudde Ishaka Bushenyi tusinkanira mu Mbarara ne tukeera Rukunjiri ne Bobi Wine, His Excellency President wa Uganda. Ravudde Rukunjiri ne tugenda Isinjiro. No, sorry, ne tusooka Ntungamo, then the following day ne tugenda Isinjiro. Ne tuva Isinjiro nga tudda Kampala. Yes sir. Ya ndowooza n'oluyimba naye okusingira ddala ekifaananyi kyendaga eri abantu ndowooza kye kifaanaganako n'ebifaananyi omusajja oyo byabalaga ate bagamba like Paul's repair bagamba repair does what bwe bityo. Yeah. So birds of the same feathers fly together. Yeah. Olimba balita Tulumbe. Butida ghetto youth abeeramu muzigeto mwembeera nange ndi ghetto youth. Twesanga nnyo buli lunaku ate Butida twali twesanga dda before aliyanga kyali ne papa. So ne tubondinga nafuka kyali wange paka n'olwaleero naye luli twali twesuubiza okukola tujja kukola era ne tutakola paka olwaleero kaba omanyi ebintu ebisinga Katonda yabeera mmanyi lwaki neddi. So oluyimba ne tulukola twalutaddeyo baluyita Tulumbe. Idea yange twalina embeera y'okuba nga tulina okugenda tukole right naye nga bw'omanyi abayimbi abali creative tebawandika ku mpapula kitegeera. So mugenda mu studio ne wabaawo ekijjaawo mwena kye mutamanyi neffe tukiyita talent. So bwe kiba kiyingiddewo ne tucreating ekintu awo kye twagenda okuvaamu nakyo mu studio bali bakiyita Tulumbe. Enkyukakyuka bwe tuuka ndi wakutekena nga batukenula tubakeneka bakenena emyoyo gye bazaaya ngolo giruluma girina obusungu bungi togitambala giruma gistukidde mu maanyi g'abantu tulina akabuli tuli kaali nnyo. Bwagazi bwa nsi yange njagala nnyo ensi yange man kuba bw'owuliriza mulimba olwo mulimu layini zigamba okugeza abalwadde ku mbalaza z'amalwaliro tebabaluma kati gwe ande buli lwobayitako owulira tebakuluma. Okay. Ebinnya kusala amarodi temubiraba nawe tobiraba Lupita ebinnya kusala amarodi tobiraba Shegera abiraba nze sayimbye bintu biri political ne nayimbye ebintu ebitaasa obulamu bwange singa biba bikoleddwako. Yeah. Anti kati awe wali obuzibu bwa gwe choice government buzibu bwo gwe choice government kubanga bwe wali osoma gwe bakuyigirizanga nti what is government kati kitegeeza nandibadde nafunye simu okuva wanze kennyini nga nze neekubidde kuba naye ndi muntu onfuna bulungi kyenjogera. So tewali muntu alina okubeera nga alina ebbago ku talenti ya munne. Buli muntu asobola okwogera oba okuyimba. Freedom of speech yegenderamu ne freedom y'okuyimba kuba it's all about speaking, giving out your ideas. Kitegeera ffe tuyimba ebintu ebiyamba abantu tulina enjawulo ku bantu abayimba ebintu ebyonoona abantu oba ontegeera. Yes. Bw'oba alabye bulungi clip ya Bobi Wine nga anyaniriza ku stage yagambye bano abaana si ba politician saagala okinsibeko because kati kyatekingibwa bwe kityo nti bw'oyimuka n'oyogera ku bintu ebirungi mu ggwanga muno obeera wa NRM, bw'oyogera ku bintu ebibi obeera wa NUP. You get? I don't want to go in those angles kuba kati wano mu Uganda mulimu abayimbi nga ne bwakuba emmotoka mu kinnya emmotoka ye n'agikuba mu kinnya omupiira ne gubuukamu nga takkirizibwa kujja mu kamera kubagamba nti waliwo ekinnya mu kkubo. Kyenjogera ndowooza okitegeera. Kati nze ate saagala beera mu abo
njagala emotoka yange bwe neebukamu omupiira ng'ekinya kyagikubye nkwate kamera yange mbagambe bannanga abafuzi mujje muzibe wano ki ekinya sagala kubeera nga bali abayimbi abatekebwako ki soltape kumimwa so ate sagala onteeke mu political party yonna oshegeera nsobola okujja ne selecting aluvanyuma eyo negamba ndi wa political party bweti but as of now ndi muna Uganda alumirirwa ensi yange lwansanzeewa olwansanze olwedde wendi kyonna mu byonna waliwo abantu ab'ebitiibwa abalwagala ennyo nerunsinkanyako nabo nga nali sinabasinkanako fizikale bantu bangi bazaake balubongoya bangi president Robert Kyagulanyi Nubianili n'abantu bangi nsinkanye nabo nga mpitamu olwo oluyimba so I'm glad nti lunyongeddeko ekyo weewaawo abamu nali nabeerako nabo wemabegako naye mwene embeera gye tubadde tumaze emyaka nga gijo nga tetwesinkana naye ng'ensi yetatukkiriza nga buli omu ali mu kike wano nawali but at the end of it all oluyimba ne lujja ne lukola nga ki connector plant ne lutugatta mwana gwe kankuwulire osanga nga Bobby Wine njagala omwetegereze bulungi olunaku lwoli musanga bwoti physically bw'otaba sitede ojawulira muno mu mavivi ng'okankana era kyekyatuuka ku muganda wange Butida twagenda okuva eri nga Butida ye takyayogera nga yafiriizinze ati nga takyayogera naye kyenjawulo kyali nti nze nali nakulirako mu fire base ng'omukulu naliko naye okitegeera naye omukulu yatuyita ku stage mu bantu bonna era abeetegereza akatambi ako bulungi ffe si bye twaliko twali already tuli tired nga tutuuse ku siini mulimu tugukoze tuli mu kulowooza ngeri ki gye tuvaawo omukulu n'atusportinga mu nsi yonna n'agamba era ndabawo ba musicians ng'alaba aba n'agamba likodera Butida ne Vale awo ne tugugumuka naye bwe twagugumuka muganda wange Butida ye yamenyeka bumenyeka mavivi omusajja yagenda omuwa omukono nga takyagulaba jukira yali ka stage kawagulu bwe kati nga bw'olaba eno table kati nga olina owalampa ka stage ako kati nga yakuwa omukono akole ki olinye nze yagumpa nze nasookayo nenninya naye omukulu Butida ng'oza agulaba Butida nga akankana olukankana tomanyi teyaŋŋamba nakatana bakuŋŋamba simanyi na bulungi oba mulamu oba akyayogera oba yafuuse kasiru simanyi yatukwatirako twali Lukunjiri ku playground ye Lukunjiri ya kituufu kati wanyanjulira tata wa Babbi twali Ntungamo jukira tata wa Babbi bali Ntungamo ate nange gye banzaala kati ate of course ne Babbi gye bamuzaala kati twali ku performance second last performance yali Ntungamo tumala okuperformingamu nga bwebimanyi nti onogenda omubongekawo yampeera ne sente ze yampa sizijjanga mu nsawo yange azitimba ne mu kisenge sigenda zigulamu bintu byonna yes kati tuvaawo tugenda omusajja Bobby yanfuwa sente ze sigenda zijja mu nsawo yange paka nga sente ya Uganda ekyusi njagalo zisigaza zibeera ebyokulaba waliwo abasajja batulaga obw'olukumi obwaliwo nga ffe tetunazaalibwa kati njagala jja ziraga baana ng'essente zaaliwo nga tebanazaalibwa yampa nyingi taata w'abaana emitwalo 10 n'egyo mmeka ku stage gwozimanyi bameka abakazimba muganda wange oli omusajja ekintu kyetasinga omwagalako kankikubuulire okimanyi nti omuntu bano abasajja agenda okuwa sente n'aloleeta ekyetaano ng'akikutte bw'ati kasonda akamu bw'ati ng'ayagala enseerabe oli omusajja emitwalo 15 agizinga ati nakuwa ati nga teri ategedde gw'omanya weka ng'ovuddewo nomanya nti omusajja asiimye ebyennyimbe okitegedde so byebyo Butida ye yavaayo atidde ntuukawo njagala mwebazanga bwampadde kasente ankwata omukono asika ngamba banaye mbadde njagala nkwanjulire muzeeyi ono omumanyi nkyamazima nga simumanyi nga feesi ye sigimanyi nangamba ono sezaala wange tata wa Babby okitegeera awo wenyini nakuba obufaananyi bungi muto nendaba abayimbi abaagala okusemberera Bobby neŋŋamba ndi wa wano mu bano tomanyi
tomanyi gwe ne ku TikTok nze ndiko antegula buli wamu. Yes, obulamu okusemberera okufuna obulamu obukyuka nze ndowooza buli mimbi yenna it's all about okusemberera omusajja oyo. Sinakuba nti akuwadde ssente nti akuwa enkalu obulamu obukyuke, nedda okumusemberera obusemberezi. Waliwo abasajja bakufandinga n'otya ng'ate tebakugula munnange nga balina love eyo passion okitegeera, nabeera ng'alabira ddala talina kulya nga tonalya, ng'alabira ddala talina kubaamu nakyetaano nga gwe tolinamu wakiri kyebiri, nfuna bulungi. Balina love era mmwe abazanyira ku Bafuutu Soldiers nze mbabuulidde bino byammwe kinamaze okuyiga. Love yennyini esobola okumenya abo abaana. Love gye bakozesa yemenyawo abayimbi bonna abazaalawo oli omusajja. Just love gye balina baba mwagala nnyo nnyo nnyo, era bw'obalaga nti omwagala bakwagala nnyo nnyo nnyo, naye bw'bamaze obalaga nti omukyayi ate bakukyawa nnyo nnyo nnyo. Yeah.